السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. bakadde abalungi abaagalwa ab'ebitiibwa, twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nannyini matendo amalungi era amajjuvu agatali mu bukendeevu bwonna, atukomezaawo olwaleero mu lunaku luno olw'ekitiibwa, lunaku olw'ejjuma, lunaku olw'omukisa. Omubaka sallallahu alaihi wasallam lwe yagamba nti mulimu akaseera ng'omuntu singa asabiramu edduwa Allah subhanahu wa ta'ala, edduwa yajanukula. Nabwe gutyo tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atutebesa, bwebeera nga ejjuma etuuse abeere nga atutebesa akadde ako. Ab'ebitiibwa, tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala era akyatukuumye nga tukyali balamu. Bangi babukeesezza naye tebabuzibizza, bangi babuzibizza wallahi tebagenda bubukeesa. Naye gwe okubeerako nange okubeera nga tukyali balamu kusalawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala w'ekitiibwa. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atutebesa okubeera nga tukola emirimu emirungi ku mwaliro gw'ensi guno ekigenda okubeera nga gituyisaawo ku lunaku olw'enkomerero, ku lw'ensonga nti emirimu gye tukola ye sababu y'okubeera nga tugenda kuyingira gyonna gye tunaaba tuyingidde Allah gy'anaaba tugeredde. Naye mu byonna nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa okubeera nga tukola emirimu emirungi emituufu era Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala. Ku lw'ensonga nti bwe tunaagikola egyo emirimu gigenda kubeera nga Allah agiyisizaako okubeera nga tuyingira ejjana yaffe. Newankubadde nga si kyatteeka nti buli muntu yenna anaakola emirimu emirungi wa kuyingira ejjana. Era okubeera nga emirimu egyo gy'okola mu bulungi bwagyo n'embubi bwagyo wateekeddwa waliwo ensonga eziviirako okubeera nga gituuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga zonna, mu nsonga zonna ensonga enkulu y'ensonga ya shahada. Omuntu yenna anajja eri Allah subhanahu wa ta'ala nga mwanaatu shahada ye si nywevu, bigenda kubeera nga bimubijjidde. Naye oyo yenna yenna anajja nga alhamdulillah nga nywevu, mbaka yagamba nti niwanaabeera nga yakola amazambi ag'enkanankana eggulu n'ensi, Allah ajja kubeera nga amusonyiwa. So kantu kajja kubeera katono nnyo akajja okubeera nga kaviirako abantu okukaaba, naye nga mwana wattu yali nsonga ntono nnyo yakwerekereza, kubanga ogenda n'otunuulira fe abaana Adamu bye twagala si bingi mwattu, era abasinga okubeera nga bangi mu bulamu bwabwe bonna ne bakola bye bakola, ensonga ebeereemu kubeera nga embuto zaabwe bazijjuza. Naye tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atutaasa okwagala kw'emitima, tusobole okubeera nga tukola emirimu emirungi Allah gy'ayagala era gy'asiima. Bakadde bange ab'ebitiibwa, mbalamira okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alan, mu kyama ne mu lwatu, fi dhulumaati wan nuur, mu kitanga ne mu nzikiza, tubeere nga tutiramu Allah tabaraka wa ta'ala, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yaraana, atulaba era atuwulira.
buli kigambo kyonna kyoyogera naye oba tonnakifulumya. Ya'lamu sirra wa akhfa, amanyi Allah ebyekwese n'ebyo byetwolesa. Oluvannyuma nzizako okubeera nga musaba abeere nga akkiriza so okusaasira ebyengira n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yeesiga n'abeera nga amutikka message ennene okubeera nga agituusa eri abantu. Newankubadde nga abangi muffe yatuuka message n'atuuboolera emitima gyaffe gikyakalubye. Saba Allah subhanahu wa ta'ala nannyini matenda amalungi era amajjuvu era nannyini kugera abeere nga emitima gyaffe agigonza gidde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ab'ebitiibwa olunaku lwaleero insha Allah tugenda kubeera nga twejjukanya muzimu ku nsonga ezireeta essanyu, ezireeta omukisa, ezireeta embeera ennungi mu bulamu bw'omuntu oba mu maka g'omuntu yonna gy'awangaalira. Amanyi ensonga ezo baazitematemanga nnyingi, naye biiznillah olwaleero tugenda kubeera nga twejjukanyako ezo ze tunaaba tusobodde insha Allahu tabaraka wa taala ku lw'obufunda obwakadde. Obutalwawo ensonga abamanyi bakulembeza batugamba nti tilawatu kitabillah oba tilawatu alquran. Okusoma Qur'ani yemu ku nsonga ereeta omukisa mu bulamu bw'omuntu. Mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ku nsonga eyo yennyini yagamba nti man qaraa harfan, omuntu asoma ennyukuta harfan, ennyukuta emu, yagamba nti falahu hasana, omuntu oyo ayina ekirungi. N'agamba nti wal hasanatu bi ashri amthaliha, n'ekirungi ekyo kimu Allah kyaba muwadde, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga amukubisizaamu ebirungi 10. Kitegeeza nti bw'osoma ennyukuta emu mu Qur'ani Allah agenda kubeera nga akuwa empeera ezenkanankana omuntu asoma ennyukuta 10. Mbaka sallallahu alayhi wasallam n'akitwawulira n'agamba nti sigamba nti bw'ogamba nti alif lam mim oba osoma ennyukuta emu, n'agamba nti walakin alifu harfan, bw'ogamba nti alif oba osoma ennyukuta emu, walamu harfan bw'ogamba nti lam nawe obeera osoma ennyukuta emu, n'agamba nti wamimu harfan ne bw'ogamba nti mim oba osoma ennyukuta emu. Nekitegeeza nti ennyukuta ezo 3 omuntu bw'asoma n'agamba nti alif lam mim oba ofunye empeera 30. Bane omugabi nga Allah subhanahu wa ta'ala ogenda kumujjawa kantu katono nnyo Allah n'abeera nga akuyiira empeera. Si kye kyokka, si bwe bulungi bwokka obuli mu kusoma Qur'ani. Omubaka sallallahu alayhi wasallama yagamba nti okusoma Qur'ani n'okusiiba bigenda kujja yawma al-qiyama nga ebiwolereza oyo nyini byo. Eyasoma Qur'an ejjenge muwolereza, eyasiiba okusiiba kukujje eri Allah subhanahu wa ta'ala nga kumuwolereza. Nabwe gutyo tubeere nga obulamu bwaffe tubumanyiza okubeera nga tusoma Qur'ani. Ku nsonga eyo yennyini bakadde baffe abattahira bakimanya ne bagamba nti abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abasinga obungi irimu oba oliawo teyabatuukako mbuto, ne basaba ne bagamba nti mu bukulu bwabwe ne mu mbeera yaabwe nga tetukkaluubiriza nti ate jangu mu kisulo, wabula n'obeera nga yonna gy'oli, ne bagamba nti yonna gy'ali tujja kubeera nga tumusomesezaayo. Mwanatu nno obujulizi bunene obujja okujja mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala obulaga nti wallahi ebyokwekwasa twali tetulina. Nabwe gutyo ne bavayo ne bagamba omuntu tujja musomesa byonna gy'anaabeera ali. Nabwe gutyo tubebaza bakadde baffe abattahira okubeera nga mwaterawo mukutu guno, okubeera nga musomesa abaddu ba Allah w'ekitiibwa ekitabo kye. So nabwe gutyo ensonga y'okusoma Qur'an eriko obujulizi bungi nnyo, bungi. Allah atugamba nti wa hadha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Yatugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wange gwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kino ekitabo kisiddwa gy'oli nga kya mukisa. Eryo yenna n'afumintiriza ku kyo n'afunamu ekyokwebuulirira agenda kubeera nga afuna omukisa ogwo. Ab'ebitiibwa, gwe nange Qur'ani tugitegeera kyenkana ki? Era obudde bwe tugiwa bwenkana ki? So mu mbeera eyo buli omu abeere nga yebalabalamu
omanye nti alhamdulillah nze olunaku alhamdulillah ejjuzu njikuba oleme gikuba bukubi wabula nga mu kugikuba nga onoonyereza nnyo okubeera nga omanya kibitegeeza nabwe gutyo mu mbeera zaffe zonna tubeere nga twagala ekitabo Qur'an tubeere nga tukiwa obudde tubeere nga tukyagala tukiraga omukwano kubanga yawma alqiyama era ekitabo ekyo kyennyini Qur'an gyolinawo mu mutwe Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugamba nti iqra soma nga bw'oyambuka kama kunta turatilu fi dunya nga bw'alinga ogisoma mu nsi mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ze zimu ku nsonga Allah ze yamukuutira ennyo okubeera ng'akola yatugamba mu suratul Muzammil yagamba nti aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila mu kusaala kwe ekiro kuba mu ntandikwa yamugamba nti waga ggwe eyeebikkiridde yimirira ekiro kiramba osaale awaddako namugamba nti oba osaala ekitundu nti oba sala kimu kyakusatu gamba nti aw zid alayhi oba oyongere ku ekyo namugamba nti warattilil qur'ana tartila obeere ng'osoma Qur'ani tartilan olusomo olutuufu nabwe gutyo waliwo amakubo omuntu mwayinza okubeera ng'ayitira okubeera ng'asoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa mu butuufu bwakyo bakadde baffe bano nabeera nga baavaayo ne bagamba nti ffe omuntu tujja kubeera nga tumuyambako mu mbeera ze zonna okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amusaasira asobole okubeera nga asoma ekitabo kye yensonga esooka omuntu bw'anaagyekwatako ajja kubeera wa mukisa gwe beera nga ekulemye at least beera nga ogisomesa omwana wo omanyi ennaku zino abantu ensonga gye beekwasa eri bamugamba soma Qur'ani alaba nti obudde bwamuyitako eri bamugamba soma Qur'ani alaba nga bizibu naye ekyewuunyisa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala mu kaseera k'okubeera ng'atuma malayika Jibrilu okutandika okumusomesa Qur'ani yali aweza emyaka 40 kati gwe muddu wa Allah ow'ekitiibwa gwe simanyi myaka emeka gy'olina kubeera ng'ogamba nti emyaka gyo gigenze tokyasobola tokyalina na bwongo bukwata so eri Allah subhanahu wa ta'ala tugenda tutuukayo wallahi ng'ebyokwewozaako tulina bitono Allah abuze nti alam yatikum nadhir abaffe yonna gye wali tewafuna muntu asobola kubeera nga akutuusaako mateeka gange omuntu ajja gamba nti bala mukama wange Allah amateeka omuntu nabafuna naye mu kubafuna nenimbisa nabe gutyo mu mbeera zonna tubeere nga ekitabo Qur'ani ekyekitiibwa tubeere nga tukyongeramu ku kadde ke tukiwa n'okubeera nga twongera okutereezaamu mu nsoma yaffe kubanga buli omu bali insanu ala nafsihi basira buli muntu yenna yeemanyi mu mbeera ze ez'okusoma mu mbeera ze bwayimiridde mu mbeera eyakusoma Qur'ani ekitiibwa so bakadde bange abalungi abaagalwa ensonga y'okusoma Qur'ani ebirungi ebigirimu bingi naye ng'omulamwa gwaffe ogwaleero kyetugenda okubeera nga tujjamu nti omuntu singa n'agyekwatako agenda kubeera nga afuna omukisa waliwo obujulizi bwe tulabye Allah watugamba nti wa hadha kitabun anzalnahu ilaika mubarakun Qur'ani eno gye twakussaako gwe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mubarakun ya mukisa kitegeeza n'anaagisoma naye agenda kubeera nga omukisa ogwo agufunako kyekisooka ekyokubiri mu nsonga ezireeta omukisa mu bulamu bw'omuntu dhikrullah okubeera nga tuyitiriza okubeera nga twogera ku Allah subhanahu wa ta'ala Allah atugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa nti abange mu abakkiriza idhkurullaha dhikran kathira mwogere ku Allah subhanahu wa ta'ala olwogera kathiran nga lungi nga luyitirivu wasabbihuhu bukratan wa asila mubeere nga Allah subhanahu wa ta'ala mumwawula emisana n'ekiro nabwe gutyo ensonga eyo nayo omuntu wagyekwatako Allah subhanahu wa ta'ala amuleeta oba amuwa omukisa mu bulamu bwe nabwe gutyo mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatukubiriza okubeera nga bwe tuba tuzzeeyo eri abantu baffe okubeera nga tubalamusa n'ekiramuso ku nsonga eyo yennyini ye Allah subhanahu wa ta'ala
n'agamba abakkiriza nti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum temugezanga ne muyingira mu nnyumba ezitali zammwe hatta tastanisu. Bannatafsiri ekigambo ekyo bakivunula bogera mu maani gaakyo. Ekigambo ekyo kitegeeza hatta tastadhinu, okutuusa nga mumaze kufuna lukusa eri abantu bemusanze. Ekyokubiri Allah n'agamba nti watusallimu ala ahliha, temukoma ku ekyo temufuna lukusa kyokka, wabula watusallimu ala ahliha, mubeere nga abantu bemusanze musaasaanya emirembe gye bali. Kitegeeza nti omusiraamu oba ozze ewantu okonkona n'otoola salaamu. Yenjigiriza omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hatta omuntu wabanga mukwano gwo nnyo bw'ogenda gya ewuwe toteekeddwa kuyingira buyingizi, kalla, eyo si mpisa ya busiraamu. Oteekeddwa kusooka n'obeera nga osaba olukusa okuyingira, ekyokubiri n'otoola n'essalaamu. Embeera ya salaamu ngazi. Lunaku lumu mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bali masjidi ne basahaba be. Musajja n'ayingira n'agamba nti assalamu alaykum, mbaka n'agamba wa alaykum assalam. Yajja n'atula assalaamu, mbaka n'agamba nti 10 10. Omulala n'ajja n'agamba nti assalamu alaykum wa rahmatullah, mbaka n'agamba nti 20. Omulala n'ajja n'agamba nti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mbaka n'agamba nti 30. Nekitegeeza nti omuntu singa otoola salaamu n'ogamba nti assalamu alaykum, bw'okomaawo Allah subhanahu wa ta'ala akuwandiikako empeera 10. Bw'oyogerako n'ogamba assalamu alaykum wa rahmatullah, Allah akuwandiikako empeera 20. Then bw'ogimalayo Allah subhanahu wa ta'ala akuwandiikako empeera 30 zaakagwirawo. Naye osanga abaddu n'agamba nti nze oyo si kyamuwa salaamu yange. Nobuuza nti kakati gwe gotakyawa salaamu yo wagijja wa? Wagijja wa nga Allah yatugamba nti tahiyatun min Allah, kiramuso Allah subhanahu wa ta'ala yakituwa kuva gyali. Era natugamba nti abakkiriza ku lunaku bwe banaabeera nga basinkanye kyebagenda okubeera nga abakozesa wakati waabwe. Tahiyatuhum, ekiramuso kyabwe, yawma yalqawnahu salam, lunaku lwe banamusinkana Allah subhanahu wa ta'ala bagenda kubeera nga bakozesa ekiramuso ekyo. Nati bw'osanga oyina agamba nti osimuwa salaamu yange, mwana wattu omugambanga nti tomanyi. So mu mbeera eyo, embeera y'okusaasanya salaamu okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala nsonga nkulu nnyo. Allah n'atugamba nti bwe mugendanga awantu n'abagamba nti wa in qila lahum irji'u farji'u, babagamba nti nojja n'okonkona munagamba ddayo, Allah akugambye nti ddayo. Huwa azka lakum, ekyo kye kisinga okubeera nga kya bbeeyi gye muli. Nabwe gutyo mu mbeera eyo tubeere nga ensonga eyo tugisaako amaanyi n'okubeera nga tugisaako essira. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'atugamba nti omuntu bw'ayogera ku Allah subhanahu wa ta'ala, na omuntu bw'alowooza ku Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amwogerako mu mutima gwe. Omuntu bw'ayogera ku Allah subhanahu wa ta'ala mu mutima gwe, Allah amwogerako eri bamalayika. Nabwe gutyo mu mbeera zonna tubeere nga twemanyiiza okubeera nga twogera ku Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa. Bakadde bange, ensonga y'okwogera ku Allah wallahi ngazi. Allah subhanahu wa ta'ala mu surat al-Ahzabi aya etandika nti inna almuslimina walmuslimat, ku nkomero yaayo yagamba nti wadhakirina allaha kathiran, n'aboogera ku Allah subhanahu wa ta'ala obutakoowa, wadhakirati, bamwogeddeko basajja oba bakyala, a'adda Allahu lahum maghfira, Allah subhanahu wa ta'ala yabateekerateekera okubeera oba yabalaganyisa okubeera nga abasonyiwa. Sina kyekyokka, yabateekerateekera n'empeera esinga okubeera nga nene. Mbaka sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti man qala subhanallahi wa bihamdihi, omuntu ayogera ekigambo ekyo nti subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin, mu lunaku, omuntu ekigambo ekyo n'akyogera 100 marra, n'akyogera emirundi 10,
yagamba sallallahu alayhi wasallam nti omuntu oyo Allah tabaraka wa taala amusangulako ebyonoono bye byonna nebanga byenkanankana ng'ejjovu eriri ku nnyanja. Mu hadithi endala omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam gye tumanyi obulungi yagamba nti ebigambo bibiri kalimataani, ebigambo bibiri khafifatani ala lisan, byangu nnyo omuntu singa abanga abyogedde ku lulimi biyitako mangu. Ate si kyekyokka, ebigambo ebyo bibiri habibatani ila rrahmani, ebigambo ebyo byagala nnyo eri omusaasizi Allah, ate era nga thaqilatani fil mizani. Mwana wattu ebigambo ebyo bizito nnyo ku minzaani. Singa babiteeka ku saidi ya minzaani ne bayita ogusajja ogwenkana kilo 150 ne baguteekayo, oba ne baleeta enseno n'ebigirimu ne bagiteeka ku kibatu kya minzaani ekirala, n'ebigambo bibiri ne babiteeka ku kibatu kya minzaani, ebigambo bino mwana wattu bisitula enseno ne bibeera nga bigiwanika. Ekitegeeza nti ebigambo ebyo wallahi bikulu nnyo. Mbasaba tubeerenga ebigambo ebyo tubyekwatako, ng'ozukuse ku makya oyogere ky'osobodde, obudde buwungedde oyogere ky'osobodde, ng'ekigendererwa mu kyo kubeera nga ennimi zaffe tuzimanyiza okwogera ku Allahu tabaraka wa taala w'ekitiibwa, kubanga bwe tunakikola Allah agenda kubeera nga ateeka omukisa mu bulamu bwaffe, n'okubeera nga tuyitiza nnyo okubeera nga tusoma basimala mu mbeera yaffe yonna. Ogenda tutandika kulya noga bismillah, naam, ogenda tambula oga bismillah tawakkaltu ala Allah, bismillah yesoose. So mu mbeera yaffe yonna ekigambo ekyo ne tubeera nga tukiyitiriza ku nnimi zaffe basimala. Oli akubidde kasimu tonnakakwata, sooka osome bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala tomanya omuntu oyo bw'abeera nga akubidde nga ayagala kutta, tomanya obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala oba ekisa kya Allah subhanahu wa ta'ala asobola okubeera nga akisindika mu mutima gw'omuddu oyo nakkakkana. Oyina muntu akubanja ogenze kumusasula, sooka osome bismillah. Omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atereeza omutima gwe. So mu mbeera yaffe yonna, nakulu Muhammad sallama yalaba omuvubuka, yalaba akaana kaali kaliisa kkono n'akagamba nti sammillaha. Bw'obanga ng'ogenda okutandika okulya emmere osooka nga n'ogamba nti bismillah, kyekigambo kyasooka okumugamba. Ekyokubiri n'amugamba nti wakul biyaminik, mu kulyako obeere ng'oliisa mukono gwo gwa ddyo. Ekyokusatu n'amugamba nti wakul mimma yalik, olina ekyo ekikuli mu maaso. Ekyo kibeera nga kituwa enkuza y'abaana baffe bonna Allah subhanahu wa ta'ala baba batuwadde, ne tubeera nga tubakuliza ku musingi ogw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, ku musingi omutuufu mu mbeera zaffe zonna. Eyo ensonga ey'okubiri. Tugambye nti ey'okubiri okwogera ennyo ku Allah subhanahu wa ta'ala n'okuyitiriza okusoma basimala. Okitegeera ofulumebwaka bismillahi tawakkaltu ala Allah, okomyewo bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna n'endala. So mu mbeera zaffe zonna okubeera ng'ekigambo ekyo tukiyitiriza ku nnimi zaffe. Ensonga eyokusatu amanyi gye baatuwa, baatugamba as-sadaqa, okubeera nga tusaddaaka, okuwaayo mu maali yaffe Allah subhanahu wa ta'ala gy'aba atuwadde. Yatugamba Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Baqara, naam, nti abange mmwe abakkiriza mubeere nga muwaayo mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabawadde min qabli, olubereberye an yatiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafaa. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala mubeere nga muwaayo nga mwana wattu olunaku olutaliiko bya busuubuzi, olutaliiko muwolereza, olunaku olugenda okubeera oluzibu ennyo. Allah natukakasa n'agamba nti yawman yaj'alu alwildana shiiba, olunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda okubeera nga ameza omwana omuto envi. Allahu akbar. Kitegeeza lujja kubeera lunaku luzito nnyo. Naye omuntu yenna bw'abeera nga akola sadaqa, Allah subhanahu wa ta'ala amusaasira n'abeera nga oba oliawo ebibonerezo byamuteekedde n'abeera nga abimutaasa. So ensonga tubeere nga tugyemanyiiza ey'okubeera nga tuwaayo konna ke tuyina. Suratu Dahli
mulimu ayati Allah subhanahu wa ta'ala zatulaga. Ayati ezo zaka ku sahaba ayitibwa Ali radiyallahu ta'ala anhu wa zawjatuhu nemchala we ayitibwa yada ayitibwa atya era ayitibwa Fatima muwala wa Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Nakulumu balwaza mutabani waabwe mukumulwaza embeera nebeera nzibu nga omanyi oluusi ebyenfuna oluusi byekwatamu embeera nekaluba mukko ne bagamba nti mukama wange Allah mukama waffe Allah tukusaba tweyama gy'oli Allah bw'onoonya omwana waffe ono tugenda kusiba ennaku 3 ez'omuddiringanwa za kukwebaza. Allah n'akola ekyamagero n'awonya omwana waabwe. Mu kumuwonya nga basigazza okubeera nga batuukiriza ekyo kye beeyama. Mu Busiraamu tukkiriza okubeera nga tweyama mu neeyama efaanaganako bwetyo bekiyitibwa an-nadhir. Kakati basiba olunaku olusooka embeera eba si nnungi kugamba embeera etagalamukko. Mu kulusiiba kwabwe batuuka mu kaseera k'okusiibulukuka bategesa akamere kaabwe bantu babiri bagenda kusiibulukuka. Allah n'agera omuddu najja n'akonkona nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nti wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa ti bannange nze ndi mulekwa bakadde bange bonna baafa naye siina kyakulya enjala ennuma abaddu ba Allah munnyambe. Wallahi ne bakwata akamere kaabwe ke baali balina ne bakamuwa. Automatically bateekeddwa okubeera nga bagumiikiriza mu mbeera zaabwe zonna ne bagumiikiriza ate nga balina kusiba nnaku 3 bwe beeyama nga za muddiringanwa nga tebayinza kubuukawo kugamba nti katulyemu ne basiba olunaku olwokubiri. Mu kusiba olunaku olwokubiri baba bali awo era mu kaseera ke kamu ng'eggulo era omuddu najja n'akonkona ga nti bannaye salaamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salaam wa ti bannange nze ndi miskiini mutuufu ekyokulya sirina naye mbasaba lillahi mba mulina kye mulina mubeere nga muntaasa. Allahu akbar. Bw'obeera gwe muddu wa Allah ow'ekitiibwa ndaba era mpuliriza omuddu oyo oyinza kubeera ng'omuddamu ki kubanga eggulu mwadde mu kusiibuluka omuddu yazze mu mbeera efaanaganako bwetyo ne leero musiibye era embeera yammwe si ya mulembe. Wallahi era omuddu akomyewo muddu wa Allah mpuliriza era ndaba bw'obeera gwe oyinza kumuddamu ki banyi mufu oyinza okumugamba nti ye mmwe mweteesezza kiki oba ebigambo ebifaanaganako bwe bityo bwe tuyinza okubeera nga tubyogera. Mwana wattu ne bagumiikiriza era ne baddamu okubeera nga basiiba olunaku lwabwe olw'okumeka olunaku olw'okusatu. Kaakati kalino ku lunaku olw'okusatu era kyali kyekimu kalino ku luno yabajjira yali sina musiraamu yabagamba nti bannange nze mbadde muddu naye nteereddwa ne bangambye nti ku kyalo kino wano oyinza okufuna ak'okulya. Allah wallahi ne bakwata ke bayina ne bakamuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ekikola ekyo kibaakola Allah n'abasiima n'asa ayagamba nti wayutimuuna at-ta'ama baliisa emmere yaabwe ng'emmere gye baliisizza bagyagala nabeera nga bagiriisizza miskiinan nga bagiriisizza abantu nga miskiinan abantu ng'enfuna yaabwe teryawo wa yatiiman ne mulekwa wa asiiran n'omuntu ateereddwa okubeera nga ava mu buddu ne babeera nga bagiriisa nga tebanoonya muntu yenna kubasiima wabula nga kyebanoonya Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga abasiima. So sadaka yaabwe gye baakola eyo Allah tabaraka wa ta'ala n'abeera nga agikkiriza. Kano nkakwebaza mukwano gwange mpuliriza era ndaba okubeera ng'osaddaaka olusaddaaka oluvannyuma lwa sadaka eyo gy'oba okoze n'obeera ng'ogyongerezaako ebigambo nti era abo basabiriza era abo mu mbeera efaanaganako bwetyo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti qawlun ma'rufun ekigambo ekirungi omuntu kyabeera nga ayogedde ekigambo ekirungi kyoyogera wa maghfira n'okubeera ng'oyitiriza ekigambo astaghfirullah yagamba nti khayrun min sadaqatin yatba'uha adha
kyekisinga okubeera nga kirungi okusinga omuntu akutte kyonna kyakutte oba kinene oba kitono n'akiwaayo naye nga yatbauha adha n'abeera ng'akyongerezaako oba ng'akigoberezaako ebigambo ebinyiiza. Bakadde bange balungi, mu mbeera yaffe yonna tubeere nga tugezaako okubeera nga tusaddaakira abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abo abatalina oba abatasobola kubeera nga beetuusaako ensonga yonna, kubanga gye tuwangaalira omanyi nti ono gundi awangala bw'ati, naye okubeera nga omuyambako mu mbeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala tayinza kubeera nga akulekerera. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akitukakasa n'agamba nti man nafasa an mu'min, omuntu yenna abaako kyabaayo eri n'abeera nga akiwadde mukkiriza, n'abeera nga amugjeeko ekizibu kyabadde nakyo kuno ku nsi, mu bizibu by'ensi n'obeera nga okimumalidde, yagamba nti nafasa Allahu anhu, ni Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga amutaasa kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah, ekizibu mu bizibu by'enkomerero. Bizibu kibannanga bibitiibwa, ebizibu biri nga tebyeŋŋangukika. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atusaasira. So ensonga ya sadaqa nayo nsonga nkulu nnyo. Omuntu bw'abeera nga agyekutteko, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga ateeka omukisa mu maali ye. Kyova olaba okumanya ensonga eyo nkulu, ne mu mpagi eziyimirizawo obusiraamu bw'omuntu mulimu ekiyitibwa wa itaa zaka, n'okubeera ng'omuntu awaayo okubeera nga atukuza emaali ye. Bwe tumala okusiiba tuba oluvannyuma lwa Ramadan tuba n'ekiyitibwa zakatul fitri, okubeera nga otukuza okusiiba kwo. Naam, n'obeera nga okusiiba kwo okutukuza, naye tukutukuza naki? Nakuwaayo. Okitegeera? So mu mbeera eyo ensonga y'okubeera nga tuwaayo tubeere nga nayo tugiteekamu oba nga tugyongeramu amaanyi. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'agamba hadithi endala nti wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, nti Allah subhanahu wa ta'ala ayamba omuddu mu kaseera omuddu kamala ng'ayambye muganda we. Kitegeeza nti bw'obeera nga olina ensonga gy'omalidde muganda we, Allah subhanahu wa ta'ala tayinza kubeera nga akulekerera. So mu mbeera zonna Allah natugamba nti mbeere nga musaddaaka muweeyo olubereberye nga amala kulima kinaba kubeera nga ebajjira. So mu mbeera efaanaganako bwetyo, embeera y'okusaddaaka naye ebigambo ebigiriko bingi nnyo, naye omuntu singa abeera nga agyekwatako sokera ddala sadaka enyiriza. Omuntu yenna nga musaddaasi, njagala okyegendereze, omuntu nga musaddaasi wegendereza obulamu bwe bufaanana, so takaddiwa mangu, alwawo okunyiiga, kulw'ensonga nti okunyiiga kikozesebwa nnyo abantu nga talina. Bwe banamugamba nti kino agenda kunyiiga, lwaki anyiiga? Lwansonga takikola ki? Takirina. N'omuntu ng'alina aba talina kyeyiraliikirira. So mu mbeera efaanaganako bwetyo, okusaddaaka tubeere nga tukuyitiriza mu bulamu bwaffe. Bwe tunaakikola Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga atusaasira, agenda kubeera nga atussaako okusaasira kwe. Naam, ensonga yakusatu, ensonga y'okuna silatu rahim, okuyunga oluganda. Okuyunga oluganda, ekigambo rahim oluganda Allah subhanahu wa ta'ala yakijja kugamu ku mannya ge abiri, Rahman ne Rahim, najjamu ekigambo rahim, okuyunga oba oluganda. Swira kwe kuyunga, rahim lwe luganda. So omuntu yenna ayunga ne Allah subhanahu wa ta'ala amuyunga, n'omuntu yenna akutulawo oluganda ne Allah subhanahu wa ta'ala amukutula. Nabwe gutyo ensonga y'okubeera nga tuyunga enganda zaffe tubeere nga naye tubeera nga tugissaako essira. Naam, gwe tofaayo oba musiraamu oba si musiraamu, oteekeddwa okubeera nga omuyunga, oteekeddwa okubeera nga olongoosa wakati we. Nadda kati mu nsonga mulimu n'abantu b'osanga nga talina nankwatagana wakati we na mukadde we, nebuuza subhanallah. So mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man sarrahu an yubsita lahu fi rizqihi au yusa lahu fi athari falyasir rahimahu. Omuntu yenna ayagala okubeera nga
obulamu bwe Allah subhanahu wa ta'ala abuteekamu omukisa, obulamu bwe Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga omugondeza, era omuntu yenna ayagala okubeera nga riziki ye yeeyongera yagamba nti mubeerenga muyunga eŋŋanda. Mu hadithi endala ku nsonga y'oluganda omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti silatu rahim, okuyunga oluganda, wa husnul khulqu, n'empisa ennungi n'omuntu okubeera nga yeeyisa bulungi, tazidu fi rizq, kyongera ku riziki y'omuntu. So ensonga eyo nayo ngazi ey'okubeera nga tuyunga eŋŋanda zaffe. Bakadde baffe abaatukulembera babeerangawo n'okumanyigana mu mbeera zaabwe, lwakuba nti abamu ne bakuteekamu shiriki, naye nga ekyo kye baakolanga kyali kirungi, nakati abamu wakyaliyo okumanyigana. Naye ensonga y'okubeera nga okumanyigana okwo kuteekebwawo bantu kubeera nga bayunga ŋŋanda zaabwe. Omuntu yenna akuta oluganda Allah subhanahu wa ta'ala yamusako ekikolimo, era n'amusuubiza okubeera nga agenda kubeera n'enkomerero embi, naye nga nsonga ki? Nsonga ya kutula luganda. Ensonga y'okutaano, okubeera nga twogera ku Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera yaffe ey'okunoonya eriziki. Obeere ng'onoonya eriziki yo gy'onoonya ng'onoonyamu kimu Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga akusiima. Naku lumu basahaba bali batambula n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ne basanga omusajja ng'amenyeka nnyo. Musajja bo bagenda mu lutalo lwa ddiini naye nga ye omusajja ali mu kubeera nga akazana. Ne bagamba nti omusajja oyo amaanyi awo g'ataddemu, singa agateeka mu kulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala ajja bba yeesiimye. Omubaka n'abagamba nti omusajja oyo ekyo kyakola kyennyini ali mu kkubo lya Allah, kubanga omuntu yenna okufuluma ewaka ng'ogenze kunoonya riziki, bantu bukulaba baneetetenkanya batya, ekyo mwana wattu obeera oli mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kituwa ensonga y'okubeera nga tunyweza okukola. Omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwawadde w'okola okubeera ng'oyongeramu amaanyi, ku lw'ensonga nti eyo kyoliko eyo jihaadi yennyini. So mu mbeera eyo tubeere nga twongera amaanyi mu kubeera nga tuyunga oba twogera ku Allah subhanahu wa ta'ala mu kaseera k'okunoonya eriziki yaffe. Tujjemu okubeera nga tumuteekako okubeera nga tumugattako, kubanga bw'ona mugattako talina kyagenda kukuwa. Naye singa onooteekayo amaanyi n'okola, oba okola kalimo ky'oba ovuga booda, oba ovuga takisi, oba osiika capati, oba okola biki kasita kibeera nga si kya haramu, tikubba kukola ki, bano bakyala beetunda, kasita bibeera nga si ebyo, ng'omulimu gw'okola nga tegulimu kunyiiza Allah, wallahi obeera oli mu jihaadu fi sabilillah. Era ng'omulimu gwo gw'okola ng'onoonyamu kimu Allah kubeera nga akusiima, obeera oli ku jihaadu fi sabilillah. Naam, ensonga yaffe ey'okutaano, al iqamatu ssala liwaqtiha, okubeera nga tuyimirizaawo essola mu biseera byayo. Mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagaa nti omuntu yenna ayimirizaawo essola mu biseera byayo n'afuna bulungi wuzu, n'atuusa n'enkutama zaayo n'envunnama zaayo, kaana lahu ala llahi ahd, abeera akoze endagaano wakati we ne Allah. Ndagaano ki? Ey'okubeera nga amusonyiwa. Mu hadithi endala mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti omuntu yenna bw'asaala essola ye n'atuusa wuzu yaayo, n'atuukiriza n'enkutama zaayo n'envunnama zaayo, essola ye etwalibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala nga baydaa'u musfira, essola etwalibwa eri Allah nga yonna njeru, yonna etemagana, yonna eyakaayakana. Essola bagitwala egamba nti hafidhaka Allahu kama hafidhtani, tinsaba Allah akukuume nga bwonkuumye. Then ate era beddu yakyo nti omuntu yenna
ajja mu swala okusaala naye nga wuzu amala gafuna, bwakutamanga enkutama tazituukiriza, bwagenda ku sujuudu yega nti omuntu oyo swala era etwaliwo eri Allah nga yonna nzirugavu ng'erimu ekizikiza. Era nayo nesomeddwa negamba nti dayyaka Allahu kama dayyatani, saba Allah akwonoone nga bw'okoze eki, nga bw'onnyonoonye. So okubeera nga tusaala esswala mu biseera byayo nsonga nkulu, era omuntu yenna akyekwatako aba akoze wakati we ne Allah endagaano ey'okubeera nga Allah amusonyiwa. Era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu yabuuzibwa nti mulimo ki ogusinga okubeera nga mulungi? ogumu ku gyo gwe yawa yagamba nti okusaala esswala mu biseera byayo. Nabwe gutyo tubeere ng'ensonga y'okubeera nga tusaala esswala mu biseera byayo wallahi tugyongeramu amaanyi. Hadithi endala eva ku sahaba ayitibwa Ubada ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu agamba nti sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sahaba yatujumiza agamba nti olunaku lumu nawulira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga agamba nti khamsu salawat, as-salat 5 Allah subhanahu wa ta'ala yazitulalika okubeera nga tuzisaala. N'agamba naye oyo yenna anajja n'esswala ye ku yawma al-qiyama nga yafuna bulungi wuzu, n'abeera nga bwe yagendanga ku rukuu yakutamanga bulungi, bwe yagendanga ku sujud n'avunnama bulungi nga sibye bino, yagamba nti omuntu oyo abeera akoze endagaano wakati we ni Allah subhanahu wa ta'ala. Era mu hadithi eno mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti araaitum, mulaba mutya law anna nahara bibabi ahadikum, nga waliwo omu ku mu mulyango gwe ng'ayinamu akagga oba akazzi, naye ng'akazzi ako akanaabamu buli lunaku emirundi 5. Yabuuza basahaba nti omuddu oyo ayinza okusigalako akantu konna? Namugamba nti nedda ya Rasulallah, omuntu ayinza kubeerako kanona kasigalako kakyafu. Nabagamba nti nabwe gutyo kyekifaananyi ky'esswala 5 omuntu yenna bw'azisaala Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa amazambi ge gonna. Nabwe gutyo ensonga y'esswala nayo tubeere nga tugiteekamu amaanyi. Abaana b'ewaka tubagamba okubeera nga basaala mu mbeera nnungi. Mpaka atukubiriza n'atugamba nti omwana bw'aweza emyaka 7 mulagire asaale. Bwaweza emyaka 7 mubalagire bakole ki? Basaale. Naga bwaweza 10 ng'esswala egaanye mubakube. Abaffe bameka muffe ng'oli asobola okukuba omwana we lwa nsonga nti yeesadde? Bameka? Bakadde baffe abaatukulembera bwe yakimanyanga nti tewasadde, bwe bayishayo bamaghalibi gwe batojja kulya kyaggulo. Naye kati olwaleero ekyo omuzadde kyayinza okubeera ng'akikola, kubanga oyinza n'omugaati ogenda kulya kyaggulo nagamba muzeyi leka naawe nze nva lya kikomando kyange, nze newe sirya kyaggulo. Okitegeera ku lw'ensonga ki? Ku lw'ensonga nti yembeera kwe twabakuliza okubeera nga omuntu yenna omwami, okubeera nga onoonya omukyala, mpaka yatukubiriza okubeera nga ekigendererwa mu mukyala oyo diini ye. N'omukyala yenna anoonya omwami omulongoofu, ekigendererwa mu kyo eteekeddwa kubeera ddiini. Omuntu singa anaabeera ng'ekyakikola, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga amuwa obulamu obulungi. Naam, ensonga y'omusanvu, atawakkulu ala Allahi haqqu tawakkulihi, okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala mu bukakafu bw'okumwesigamira. Allah yagamba nti waman yatawakkala ala Allahi fahuwa hasbuh, omuntu yenna bwe yesigamira Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa hasbuh, Allah amumalira. Nagamba nti inna Allaha balighu amri, Allah ensonga gy'aba agambye nti eno Allah subhanahu wa ta'ala agiggusa.
qad jaala llahu likulli shay'in qadra buli kintu kyonna allah subhanahu wataala yamaladde okubeera ng'agera butya bwe kinaabeera. Eno mbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti singa mwali mwesigamira allah mu bukakafu bw'okumwesigamira la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, allah subhanahu wataala yandibagabiridde nga bwagabirira ekinyonyi. Mwana wattu ekinyonyi ekyo bukeera ku makya wallahi nga kiyala, nene bugenda okuwungeera nga wallahi ekisakiro kyakyo nga kijjudde, naye nga mwana wattu ekinyonyi tekirina gye kikola. Wabula lwaki kiba bwe kityo? Kulw'ensonga nti kyo kyesigamira allah tabaraka wataala, bwe kyamala okubeera nga kimwesigamira ne kimukwasa ebyakyo byonna, allah n'asobola okubeera nga akimalira. Omubaka sallallahu alaihi wasallam so ensonga eyo yagitukubiriza nnyo okubeera nga tugezaako okubeera nga twesigamira allah mu mbeera zaffe zonna. Omuntu yenna yesigamira allah, allah amumalira, naye omuntu yenna agezaako okubeera nga yeefula kyewaggula, allah subhanahu wataala amuleka. Era yawma alqiyama omubaka atugamba nti abantu omuntu agenda kujja yawma alqiyama nga yakola emirimu naye nga emirimu egyo yagiteekamu shiriki, allah subhanahu wataala agenda layigira zimalayika azigambe nti mumuleke n'ebyo byeyangattako. So mu mbeera zaffe zonna abantu ebiseera ebisinga okugenda mu shiriki lwa nsonga tebesigamira allah subhanahu wataala, naye singa twali tumwesigamira allah ye wakubeera nga atumalira ebbanga lyaffe lyonna. Saba okkirize kengenda okusembyayo oba akaddiira akasembayo okubeera nga tuyitiriza okwogera ekigambo astaghfirullah ku nnimi zaffe. Mbaka agamba nti omuntu ayitiriza okubeera nga ayogera ekigambo ekyo jaala llahu lahu min kulli diqin makhrajan, allah subhanahu wataala amuterawo obufulumiro mu buli kintu, wa min kulli hammin faraja, n'abeera nga ne mu mbeera ye ey'okunakuwala allah n'amumalira. Ekisembayo n'agamba nti wayarzuquhu min haithu la yahtasibe, allah subhanahu wataala n'abeera nga amugabirira awo wonna wonna watasuubira. Nabe gutyo mukadde wange omulungi ampuliriza era ndaba, saba okkiriza ebigambo ebyo insha allah, tubeere nga twejjukanya ebigambo ebyo mu mbeera zaffe, tubeere nga tubikubiriza abantu baffe, tubeere nga tubinywererako. Tomanya buli omu allah subhanahu wataala omukisa gwe wowe yagubeera nga aguteeka mu mbeera zaffe zonna, kubanga abantu bonna mu nsi beetaaga kubeera nga basaasirwa, ate teri musaasizi yenna okujjako allah subhanahu wataala wekitiibwa. Naye olowooza anaakusaasira atya allah nga tomwesiga? Okitegeera, allah anaakusaasira atya ng'omukwenyakwenya? Allah yagamba nti innal munafiqina, mazima abannanfuusi yukhadi'una allah, bakwenyakwenya allah naye neebirabe nti wahuwa khadi'uhum, nebeerabira nti beekwenyakwenya bokka. Yagamba allah nti waidha qaamu ila ssala, bwaba nga bazze okuyimiriza sola zaabwe, qaamu kusaala, bajja mu sola zaabwe okubeera nga bazisaala nga bonna balagajjavu, kusaalan nga bonna tebeefiirayo. Okitegeera, so mu mbeera efaanaganako bwetyo tubeere nga allah subhanahu wataala tumukozesa ajja kubeera nga atuwa byonna byetwetaaga. Saba allah subhanahu wataala nanyini buyinza, nanyini matendo, nanyini eggulu nansi abeere nga atusaasira, abeere nga atuteekako omukisa gwe, abeere nga allah subhanahu wataala atumalira, kubanga yasinga abamalizi bonna. Nsaba okkirize tusabire ayati zino bi'awnihi tabaraka wataala mu kitabo kya allah subhanahu wataala ekyekitiibwa, kuba twalabye nti ensonga esooka omuntu okubeera nga afuna omukisa mu bulamu bwe ateekeddwa okubeera nga asoma ekitabo kya allah subhanahu wataala. So inshallah nsaba okkirize mu kaseera kaffe kano akasembayo tubeere nga tukomekkereza n'ekitabo kya allah subhanahu wataala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.